bemukulikeeyo nnyo mu buyimba obwo naawe yakatwegattako wujjala gye tuliko ebeera ku Bukedde TV 1 wokka Monday, Tuesday n'Olwokuna. Tuli ku ki leero? Tuli ku njawulo wakati wa responsibility ne care, obuvunaanyizibwa n'okufaayo. Tugambye obuvunaanyizibwa n'okufaayo tebiri mu baagalana bokka wabula buli wamu we tuli ku mulimu masomero bwebityo byonna ate tugambye they move hand in hand bitambulira wamu. Kati twagala okumanya njawulo ki eri wakati w'ebyo bintu kubanga abaami be basinga okukonfusinga ekintu kino kitegeera bakitabula ne bakinyoolanyola ne batayawula buvunaanyizibwa bwabwe n'okufaayo kwabwe. Yes. Frank olina kyosembye ng'oŋŋamba ng'ombuuza kibadde waliwo abakyala we batuuka n'anyumya eri banne n'agaa nti nze omwami owange mufaako nnyo era nfuba okulanga essaati ye etukudde bulungi, essaati ye agyambadde etunudde bweti, nenvaawo nemuwa n'akatunda nenfumba n'emmere olaba bwabireese aba tabigasse. Anti engeri gye tugambye nti ebintu bino bitambulira wamu kati ne wabigatta tewali buzibu. In fact oyo abigassa abawanjawulo kuba baakoze byombi. Yes. Lwakuba nti ate awo obuzibu bwe bujjira nti oluusi abantu abakyala bakitwala nti tategedde kimukakatako tategedde na oba afuddeyo okitegeera tategedde this is my responsibility okusiimula ennyumba. Yes. Tategedde nti now I'm caring kati nfuddeyo bw'osiimula ennyumba eyo. Entebe ozitegese otya? Kikakatako ekyo that is responsibility kubanga tosobola kusimula nyumba otalongosa ntebe anyway it's kind of caring. Naye era bw'okola ki bw'osimula nyumba olina okutereeza n'olaba nti abagenyi banajja kati wano ofaayo otandika okufaayo ennyumba banaagisanga batya. Waliwo asigaddewo waliwo nabbo n'okuba obuvunaanyizibwa to keep the house clean. Wabula care wejjira ng'otandise okulowooza ku balala nti Frank wanajja mu nju eno nankyalira kiri anaakiraba atya, then you starting to care. Ate munnaffe abaami ekyaffe kyanjawulo. Obuvunaanyizibwa obw'abaami obusookera ddala mu bulamu bwaffe kwe kulaba nti tukuuma oba tuprotectinga amaka gaffe tutya nti kikkakatako okulaba nti abeewaka ewuwo bali bulungi, healthwise bali bulungi mu mbeera yaabwe ey'obuntu. Kikkakatako gwe ng'omwami okuva ewaka ng'otegedde nti yes abeewaka mbalekedde ekyokulya tokirekaawo oyinza obutakirekaawo physically mu kulabibwako naye n'okirekawo mu ngeri y'essente. Omwami obuvunaanyizibwa bwo obusinga obukulu kwe kulaba nti famire yo eri protected, gwaliwo okugiwa obukuumi obusooka wadde nga wagguluwo wabeerayo Mukama Katonda. Waliwo omuntu ayinza okubuuza nti nze ne bwenfaayo kigasa ki? Kitegeera nti bwe mba nfuddeyo kigasa ki kasita nkola ebinkakatako. Nze ndowooza nti okubeera responsible it makes you a real man. Sure. Kikufuula nti gwe kikufuula ow'enjawulo oba kaŋŋambe kitya nkugambe ntya tojoogebwa toyisibwamu maaso. Yes, toyisibwamu maaso nti omukyala fe tulina okujooga by the way nti omwami bwakira ku makya natambula n'agenda nze nekwata ssente nemba nzirina nnyingi nnyo nga nawe okimanyi nengula emmere gyogenda okulya. Omukyala nenkeera ku makya nengenda nekolera shopping era omukyala nenkeera ku makya nentwala abaana ku ssomero nensasula fees. Ngenda kujooga nawe okiggyemu enjawulo. Nze omwami? Yes. Kubanga obuvunaanyizibwa bwoba obusudde. Obuwambi. Yes, oba obusudde nga mbuwambi kiba kitegeeza nze afuuse omwami maka. Naye ate tukiteekewo mu mbeera eno bweti kubanga era gyekiri. Waliwo okubanga omwami embeera gy'alimu obudde obwo talina bulungi ssente. Kati gwe n'okozesa essente kuba oziyina
ate kiba kibi kuba kati gwe oli mu mbeera erina ssente naye ate omwami wo talina ssente kati gwe bw'ogula emmere ewaka n'otwala n'omwana ku ssomero nze mba nkirabanga abayambyeko mu ngeri bwetyo lwakuba nti ate gwe omwami still yadde bakuyambye mu mbeera bwetyo twala obuvunaanyizibwa obukola ebintu ebirala osigaze ekifaananyi mu nnyumba eyo eky'obwami kitegeera naye era newanga talina sente bino byonna biva mu kuteeseganya kitegeera kijja olwolumu sente nezibula okitegeera bambi n'abaami bano nabo bantu however stubborn they are naye nabo bantu sente zibabula akati omukyala waba akuyambyeko bomuba muteeseza bulungi fafu otula nongamba nti nange leero switi nkubuulire sente zabuze nenkugamba nze bansasudde tofaayo don't stress yourself katukozese zino tukole ebyetaalisa sigenda kuyisa mu maaso kubanga tutudde netukolaki netukyogerako kitegeera ate ekyokulaga obukulembeze showing leadership mu maka wano njogera mu maka nti omwami kubanga ekitabo ekitukuvu kyo kikulambika bulungi nti omwami gwe mutwe omukulu mu maka naye togenda kubeera mutwe mukulu mu maka nga tolaze bukulembeze bulungi okitegeera nti n'abaana bano bemuzadde bakutunulira ne bagamba taata bw'agolokoka nga avudde mu kisenge n'agenda kyasooka okukola kusenya ki mannyo okitegeera nti byebintu byetugenda okukulaga nti you have to lead by example obukulembeze obulungi nakyo kikulu then neekulaakulana okira buvunaanyizibwa bwange ng'omusajja okulaba nti nkulaakulanya amaka gange nawekitaba lwakuba leero twogedde nnyo ku maka naye ne ku mulimu gy'okolera wabeera responsibility and care nze flower buvunaanyizibwa bwange okuweereza abawujjaazi kinkakatako naye ate nfuddeyo nti okulaba nti abawujjaazi kyobaweereza bakisiima awo obondaga kitegeera bwe mba nga manyi nti nina leero okwogera n'abawujjaazi ku kino na kino wekiba kyetagisa nti nina okukibalaga wajjukiranga ku lunaku lwa valentine otwalaga abantu engeri y'okuwamba ne surprise wakola okufaayo nafaayo neŋŋamba ŋŋenda kufulaga ntya abawujjaazi bano kyenjagala bamanye so nali nsobola obutaki wali osobola okukyogerako obwogezi olowooza tetugenda kukoma wano bannange bubeera budde nga bwe butusalako naye omulamwa guno gulabika omulamwa guno gunkutte enzo omubabiro wanga tetunagenda wali omunaffe bamuyita Oscar Matovu agambye nti nze nsema nnyo empeereza yammwe n'agamba nyumirwa nnyo bye mutuyigiriza agamba ntumira nnyo omukwano gwange nanyonzi ate ye Akim Ronald ye agambye hi Frank and Flower, how is your life? Munayo obulamu bwaffe bulungi era tweyagala tonziriramu wamu obulamu bwange bulungi ate kale n'agamba nti nze Akimu Gayaza Akimu Gayaza mwebale gye mukola ye atwebazizaako webaza mirimu gye tukola naawe Akimu naye webale gyonna gy'otusaako engalo ate era webale okubeera nga obujjaala wamu naffe twagala okwebaza abawujjaazi abalungi mwebale kulaba wujjaala njagala kwebaza omukyala sengawo wansi kafunda webale kulaba wujjaala olunaku lubadde lwa Mande wabula tugenda kwongerayo ensonga eno enkya tubeerawo Mande olwokubiri n'olwokuna zibeera saa 6:30 ekiro mbeera Rita Flower okutuusako programu eno nange Frank Best tubaagala nnyo mweraba